Suzan Nagadyango ono wa myaka 17 ng'atambuza mmere ku wooteri emu mu katale k'omu 12 akwatiddwa abatuuze ab'okukyalo kirwanira e Matugga mu disitulikiti y'e Wakiso oluvannyuma lw'okumusanga n'engoye ezitali zize. Ono olumukutte basoose kumuyisaako omutaka w'embuya n'alyoka ababuulira nga bw'alinayo engoye endala ewaka, olwo bw'atyo abatutte waasula n'aziggyayo n'azibawa. Abaana be tusanze ewaka nga bano bamuyita anti batutegeezezza nti bulijjo aleeta engoye nga mbisi era nga nejjo yaleese n'abategeeza nga mukwano gwe bw'azimuwadde. Yazze n'engoye wano eno n'azaanika okuwaya ne mugamba ezo engoye ozijje ewaka ye za mukwano gwe abadde agenda mu kyalo n'azimuwa. Omu ku batuuze ategeerekeseeko erya Salimu agambye bulijjo amanyi bavubuka bokka be babba engoye, kyokka ne yeewuunya omuwala omuto bw'ati okubba engoye. Omanyi nti abasajja bokka be babba engoye era mu mbeera neewuunyiza okuwulira nti omuwala ng'oyo omuto bw'ati omwala yabba engoye munnaaye nze nsoose kirabira wano naye mbadde sikirabangako. Bulijjo mmanyi abakazi si babbi naye kakasizza leero. Musisi Wilson agamba ekireeta ekyo kubakwana ne bagaana kyokka nga bo babeera beetegefu okubalabirira. Ekyomuwala okubba naffe kitweraliikiriza nnyo kuba naffe bulijjo tubadde tumanyi abasajja be babba engoye n'ebintu n'ekitwewuunyisiza nnyo ate okulaba omwana omuwala omulungi ng'oyo ng'abba engoye si kirungi. Naye nga n'abawala abasinga kale tugezaako kale n'ogezaako kale omukwana tayagala kwegamba ndowooza n'ekyo kyekireetedde okubba engoye. Oluvannyuma abawadde engoye zaabwe n'afukamira ne yeetonda, olwo nabo ne bamusonyiwa. Ronald Segujja ku lwa MRU TV.